Abakkolinso Essuula 4. Abantu basaana batubalenga nti tuli baweereza ba Kristo abakwasibwa ebyama bya Katonda, kubanga omuwanika kimugwanira okuba omwesigwa. Naye nze sifaayo mmwe oba omuntu omulala yenna okunsalira omusango. Nange nze nnyini sigwesalira, kubanga seemanyiiko musango. Naye ekyo tekitegeeza nti sirina musango, wabula agunsalira ye Mukama. Lwekyo tumusaliranga muntu musango ng'ekiseera tekinnatuuka, era nga Mukama tannajja. Bw'alijja, alimulisa buli kintu ekikwekeddwa mu kizikiza, era aliraga ebirowoozo ebiri mu mitima gy'abantu. Olwo n'alyoka awa buli omu ettendo erimusaanira. Abooluganda, ebyo byonna mbyogedde ku Apolo ne ku nze nnyini, ng'ekyokulabirako, biryoke bibayambe muyige ekyawandiikibwa ekigamba nti, tosukkanga kipimo. Era mu mmwe temusaana kubaamu agulumiza muntu n'omu ate n'anyooma omulala. Ani akufudde omukulu wa banno? Kiki ky'olina ky'otaaweebwa buweebwa? Kale obanga woweebwa, lwaki weenyumiriza nga ataaweebwa buweebwa? Mumaze okufuna byonna bye mwetaaga, mugaggawadde, mufuuse bakabaka newankubadde nga ffe si bwe tuli. Ddala nandyagadde mube bakabaka, naffe tulyoke tubeere bakabaka wamu nammwe. Kubanga ndowooza nti ffe abatume, Katonda yatuwa ekifo ekisemberayo ddala nga tuliyiga abasaliddwa ogw'okuttibwa, kubanga twafuuka ekyo ensi n'abantu bonna kye beerolera. Ffe tuli banafu, naye mmwe muli b'amaanyi. Mmwe muweebwa ekitiibwa, naye ffe tunyoomebwa. Era n'okutuusa kati tulumwa enjala n'ennyonta, tetulina kye twambala, tukubibwa era tubungeeta bubungeesi, era tutegana nga tukola n'emikono gyaffe. Batukolimira, ffe ne tubasabira mikisa. Bwe tuyigganyizibwa, tugumiikiriza. Bwe tuvumibwa, ffe tuddamu naggonjebwa. Era okutuusa kaakano, tulinga ebisasiro eby'ensi era obusa bwa byonna. Ebyo si biwandiika lwa kubaswaza, wabula lwa kubabuulirira ng'abaana bange abaagalwa. Kubanga newankubadde nga mu Kristo mulina abayigiriza 10,000, naye temulina bakitammwe bangi. Kubanga olw'okubaleetera amawulire amalungi, nafuuka kitammwe mu Kristo Yesu. Kale mbeegayiridde mulabirenga ku nze. Kyenvudde mbatumira Timoteewo, ye mwana wange omwagalwa era omwesigwa. Alibajjukiza ebyo bye ngoberera mu bulamu bwange mu Kristo, era bye njigiriza wonna wonna mu buli kibiina ky'abakkiriza Kristo. Abamu mu mmwe beekulumbaza nga balowooza nti nze sigenda kujja gye muli. Kyokka Mukama bw'alyagala ndijja mangu gye muli, manyire ddala ebyo abeekulumbaza bye baasooka okukola, so si ebyo bye boogera obwogezi. Kubanga obwakabaka bwa Katonda tebuli mu bigambo bugambo, wabula mu maanyi. Mwagalako ki? Mwagala njije na muggo, oba njije nga njijudde okwagala era n'obukkakkamu?